The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, president w'abantu, president w'Abannayuganda, president wange, president wo, ate n'olunaku olwaleero asosootudde ekipya bw'alangiridde okuzimba ebitebe bya National Platform okwetoolola Uganda yonna era nga buli kitundu buli disitulikiti ng'oggyeko office naye wagenda kubaawo ekitebe ekikulu ekya National Platform nga tugambe nti ekitebe ekikulu ekya National Platform Buganda region ndi kisangibwa wano. Ekitabo ekikulu ekya National Platform Northern Uganda region nakyo kisangibwa wano. Ekitabo ekikulu ekya Eastern nakyo kisangibwa wano. Banange yoga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaanyi ago obuvumu bwo bwoleese mukwano gwaffe muganda waffe banange tusiimye nnyo tusiimidde ddala kitaffe twagala tutambulire ku buwanguzi. Tutambulire ku mulamu omutuufu tutambule nga tumanyi nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Banange nga Mukama yeebala okutuwa omusajja omuyiiya omusajja omutegeevu omusajja alabira awala. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the elected president of Uganda banange agenda bitukolera baganda baffe mikwano gyaffe mukkirize mwagale nti His Excellency agenda bikola era tulina essuubi n'essanyu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli kyagenda okukwatako kigenda kuba tiiki ate nga kigenda kuba kitambula nga kigenda maaso. Kale baganda baffe tubajjukiza ntemuggwa mu maanyi musigale nga mulwana kubanga ono omukulembeze gwe tulina mukulembeze waffe mukulembeze wa Uganda era ebibye bitambula nga bigenda mu maaso. Omukulembeze w'abantu gwe beerondera omukulembeze bannansi gwe baagala omukulembeze wange omukulembeze wo atadda mabega atambula nga atutwala mu maaso. Banange tusiimye nnyo tusiimire ddala Mukama waffe. Weebale kwewaayo weebale buvumu bw'ogenda kukozesa ate okuzimba ebitebe ebirala nga bino nno bigenda kuba bitutwala mu maaso era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yategeezezza nti ye tamala geeyogeza ebitebe ebirala bigenda kuba bizimbibwa. Congratulations National Platform, congratulations. Kakati abalomi b'omutwe ndowooza kati akaliiro mukawulira anti ono Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa ggwanga temulina kye mugambayo naye nga tukulisa His Excellency banange tuwulira essanyu tuwulira nga tugamba kimu yoga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tetulina kira kye tuyinza kugamba Mukama waffe naye nga tuwulira ekitiibwa nti ogenda twongerako ekitiibwa ekirala okubanga ogenda ku Mukama agenda kusobozesa ate wali Katonda tewali kigaana. Buli kitundu Eastern region, Northerners, Western fenna mutulinde Central ekyo kyawedde ddamanga tewali yakigambako kakati tulinze ekyebanagulawo mu Eastern kyebanagulawo mu Northern buli wamu wabeerewo ekitebe kya National Platform era nitagamba nti Mukama yatuleetera pulezidenti omugezi tubula lwaki tetukyogera tekisoboka butakyogerako ekyo tusiimye nnyo. Yazzeeko pulezidenti yagambye sine region endala wagala ebitebe tugenda ku identifying ebifo mu region endala ate nze mumanyi tebyogerebwa nga bikomyawo ye bw'abyogerako n'abita kubanga he is one of the most highest result oriented leaders I have worked with. Bayogedde result oriented ate takolangako kintu kyonna Kyagulanyi Robert Ssentamu nga kyaleero bantu takolangayo kintu kyonna ne bamutegeera leero statement sigitegedde bulungi takolangayo kintu kyonna ne bamutegeera leero kuba ebibye bya bunnabbi ebimu gwoba olina okutwalayo obuddo biraba kankuwaire bwe yagula Magere ani atayogera omwana superstar n'alekera poloti Kololo n'aleka Entinda n'agaana okugula ekisaasi n'agenda eri Magere naga nti nze ngenze Magere kati Magere bagulayo lwani bambasada teyabatwale Magere ontegede bulungi n'agula ebusaabala ne boogera ebigambo biyitirivu tereyo bamaliriza nga bali mu kunyagayo ttaka kukendeeza bunene bw'ayina aye nga ye yafuna kintu kiba ino olwaleero bonabona baba bayomba kyasiba eri kuleka Victoria era ayina leka yagulayo nga mwena mukaya nantayina. A leader must be visionary.
Chovola batumuyita generational vision bearer okubeera ne galubindi edikasuke wala. Ogwo manchi kitegeeza okugula ekitebe mu kibuga wakati nga kiri nene nga gwe boli mu kukyogerako nti n'eby'abantu bikyayetaaga muntu omukugu okugenda okubibala bameka abajaawo kuba ku luno kyamize ne musigala nga mwena muli mu kutaayaya bannamawulire bulijjo musumbuwa abantu nga tuteekateeka naye nabalabye mwenna mu bikumi n'ebikumi nga bwe muli kamera buli omu atadde watadde naye nga munaakola ki munaakolawo ki wakati we twabatadde nalabye Suzi nga tudde alanamye alanamye takanakola ki we tumutadde ne bagamba nti abakyala bokka n'abaami bokka nkola ya shariya alhamdulillah batuwadde ekifo kigazi Waiswa ekitebe kyowedde kati kyekiddeko kati command center nti command center tugenda kusinzira awato okuweereza bannayuganda okubatuukirizaako obuvunaanyizibwa naye ffe wakati omanyi nagamba nti eyeeteeseteese yakola ki olugero lwo lujjukira oba nalwogerera twalwogerera engeri yoli mu isiraamu toyiddi kankobere abakristaayo eryo kyebeeta konfirmasiyo abakatu kibakyeta mugigi bw'oba oyenda okulya akagaati ng'oli mwana muto ng'otusiza emyaka ndooza 10 n'okujja mu maiso ojja wa 12 ojja wasoma confirmation 10 confirmation oba abakristaayo oye katisimu oba omugigi aye balina okuba nga bakubatiza butinze waiso bebanzaala ekisooka mu bukristaayo okunaniriza kumbatiza ti omwana naono ni Alex Waiswa mufumbiro kubanga azaalibwa nga mulongo ekyokubiri mufumbiro junior mutabani wa mufumbiro ate era mwidukulu wa mufumbiro oli kuntegera bukalamu kakati awo ne bakubatiza bwe bamala okukubatiza ne bakola batya ne bakuleeta ku confirmation ng'otandise okubitegeera awo muleetera ziri za Apostles Creed mwe tuzisomera omwo nga tutulina gye naffe gye tutunudde mustawa ng'abasiraamu salamu alaikum Kayongo kakati bwe tutuuka ne tuba nga tumazaawo awo olumala okubisoma kuba oba muto tolinawo yakwonoona akagaati okkirizibwa okkalya kikiri kye bagamba nti eyeeteeseteese yakola ki yasembera nti kakati bw'okulaakulamu notandika okwonoona fornication latraka bazina n'ebirala bakendooza abantu bakitegete kakati awo batokkirizibwa kalya onfunye bulungi kubanga oba teweeteeseteese bulungi oba mukwonoona byebiri ebyempete byawolema tulimone kati nze webakaleeta okukalya alhamdulillah Kayongo mba wali ku mustawa yesu receiving buki oli akagati era nze omugwa olina okubuuza nti naye lwaki talidde yakoze eki lwaki Waiso talidde yakoze eki talina wuzu Waiso talina wuzu yetala kuddamu okutula kyadu lwaki talidde kagaati kubanga ebyo ebikaliisa byonna obusaanizo nkola ki mbirina sobola ogenda mu Fathers Union n'omukyala idisikatende ne musindika muki mu Mothers Union kakati ekikulu mu kyo n'abakatuliki bwe bakola ki bwe beteekateeka kakati kitegeeza ne bw'oleetako faaza mu kyaki manyi ffe twakulira wali ku St. Fatima Jinja nga tuli kumpi ne kyaki naye ne bw'ovuga faaza n'omujja mu kigo e Rubaga n'omuleetako paka ku kyaki e Rubaga nti azajje aweereze kasitoba nga teweeteeseteese kuba yaakowoola abakoze eki eyeeteeseteese yakola ki yasembera abakristaayo abo abakoze eki abeeteeseteese obulungi nga muli oliredde okufuna omubiri gwa Yesu Kristo mujje musembere kakati gwe ateeseteese faaza n'oba wamuleetako waliwo ofutooza niya n'ogamba alhamdulillah ekiro kyeggulo nabadde mulatala akabazina sijja kukulya kagaati tidde akajjaako akookawo
oteekawo awo okubuzaabuza naye bakimanyira mu kyaki munnange tebabuuza kubanga ate omutandika okubuuza abantu baba mu kyaki abamu nga baze byakwetonda oba ontegete naye lwaki tebasoosa byakwetonda kubanga tayimu eyo nayo tebaki naye ndowooza kyaki zaagala okuumira abantu nga bali mu mbeera entuufu so enteekateeka y'eggwanga erina okubeera mu vision mu ndabawala ey'omukulembeze and in Robert Kyagulanyi Ssentamu tulaba omukulembeze asobola okukyusa Uganda ekisooka obutonde bwe yeegomba nti kyalabye ayagala n'abalala bakirabeko kitegeeza ebintu by'abaalabyeko ebweru kyova olaba nti asobola gwe kankubuulire ye omu ku bakulembeze era abongedde okukola ebyafaayo mu myaka mito mu by'obufuzi eby'obwannakyemalira mu absenteeism of resources wakati mu kubanga yalina biggest expenditure ku welfare alabirira abantu abasukka 295 mu kusoma n'abaana abagenda ku ssomero olw'abo abaawambibwa abattibwa abaasibwa n'abali mu kooti masho y'amagye okusobola okulaba nti babeerawo mu bulamu bwabwe wakati mu lutalo lwe tulimu wakati mu buseere bw'ebyo byonna okunoonya fees okujjanjaba n'okulabirira abali mu basibe abasibe abakyali mu makomera eritali limu agatali abiri eritali mu district emu ezitali mu district 2 ezitali mu district 3 wakati His Excellency Robert Kyagulanyi ne tiimu yonna eya National Unity Platform okuba nti eteekayo omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi mu kulaba nti bannansi abaasibibwa omwebage bafuna ekisooka okuba nti bateebwa legal representation essente ezitoolebwa ku National Unity Platform ne processes mu NUP bwe ndijja wano kubikubalira Secretary General ndowooza yakumenyeramenyeramu olunaku lwe yali wano bya nsuso nnyo nti buli mwana gwe baba basibye yeetaaga okusasula ssente mu gavumenti akakadde kamu oba emitwalo 5 naye abasinga babeera akakadde katya kamu buli lunaku mu National Unity Platform ebaayo abantu 2 3 4 abaleetebwa mu kooti mu nsonga y'okweyimirirwa average buli mwana nga asasanyizibwako kumpi miliyoni meka 2 buli mwana bwe baba baleeta mu nnaku 7 mu wiiki ne baba nga baleeta kale mu nnaku 4 be baana 8 times miliyoni 2 ebyo byonna nga biri ku muntu omu n'ayambala gaalubindi ez'okuzimba Uganda empya era ey'enkya wakati mu butaba na muntu yenna kumutuma nga si butume bwa mulala naye bugazi bwa birowoozo bye bugazi bwa kulaba Uganda gyayinza kugitwala nti si bibye ne bavaayo ne beefiiriza ne banoonya ne bafuna essente ne bagula ekifo naffe ffenna kye twenyumirizaamu nti kigazi tekiri walala wonna naye kiri mu Kampala Uganda yesu receiving buki oyso oliakaga era nze omugwe olina okubuuza nti dero lwaki talidde yakoze eki lwaki waiso talidde yakoze eki talina wuzu waiso talina wuzu yetaaga kuddamu okutula kyadu lwaki talidde kagaati kubanga ebyo ebikaliisa byonna obusaanizo nkola ki mbirina sobola ogenda mu Fathers Union n'omukyala Idris Katende ne musindika muki mu Mothers Union kakati ekikulu mu kyo n'abakatuliki bwe bakola ki bwe beteekateeka kakati kitegeeza ne bw'oleetako faaza mu kyaki manyi ffe twakulira wali ku St. Fatuma Jinja nga tuli kumpi ne kyaki naye ne bw'ovuga faaza n'omujja mu kigo e Rubaga n'omuleetako paka ku kyaki e Rubaga nti azajje aweereze kasitoba nga teweeteeseteese kuba yaakowoola abakoze eki yeeteeseteese yakola ki yasembera abakristaayo abo abakoze eki abeeteeseteese obulungi nga muli oliredde okufuna omubiri gwa Yesu Kristo mujje musembere kakati gwe ateeseteese faaza n'oba wamuleetako wali wofutooza niya n'ogamba alhamdulillah ekiro kyeggulo nabadde mulatala akabazina sijja kukulya kagaati tidde akajjaako akookawo
oteekawo awo okubuzaabuza naye bakimanyira mu kyaki munnange tebabuuza kubanga ate mutandika okubuuza abantu baba mu kyaki abamu nga baze byakwetonda oba ontegedde naye lwaki tebasoosa byakwetonda kubanga tayimu eyo nayo tebaki naye ndowooza kyaki zaagala okuumira abantu nga bali mu mbeera entuufu so enteekateeka y'eggwanga erina okubeera mu vision mu ndabawala ey'omukulembeze and in Robert Kyagulanyi Ssentamu tulaba omukulembeze asobola okukyusa Uganda ekisooka obutonde bwe yeegomba nti kyalabye ayagala n'abalala bakirabeko kitegeeza ebintu by'abaalabyeko ebweru kyova olaba nti asobola gwe kankubuulire ye omu ku bakulembeze era abongedde okukola ebyafaayo mu myaka mito mu byobufuzi ebyobwannakyemalira mu absenteeism of resources wakati mu kubanga yalina biggest expenditure ku welfare alabirira abantu abasukka 295 mu kusoma n'abaana abagenda ku ssomero olwabo abaawambibwa abattibwa abaasibwa n'abali mu kooti masho y'amagye okusobola okulaba nti babeerawo mu bulamu bwabwe wakati mu lutalo lwe tulimu wakati mu buseere bw'ebyo byonna okunoonya fees okujjanjaba n'okulabirira abali mu basibe abasibe abakyali mu makomera eritali limu agatali abiri eritali mu district emu ezitali mu district 2 ezitali mu district 3 wakati His Excellency Robert Kyagulanyi ne tiimu yonna eya National Unity Platform okuba nti eteekayo omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi mu kulaba nti bannansi abaasibibwa omwebage bafuna ekisooka okuba nti bateebwa legal representation essente ezitoolebwa ku National Unity Platform ne processes mu NUP bwe ndijja wano kubikubalira Secretary General ndowooza yakumenyeramenyeramu olunaku lwe yali wano bya nsuso nnyo nti buli mwana gwe baba basibye yeetaaga okusasula ssente mu gavumenti akakadde kamu oba emitwalo 5 naye abasinga babeera akakadde katya kamu buli lunaku mu National Unity Platform ebaayo abantu 2 3 4 abaleetebwa mu kooti mu nsonga y'okweyimirirwa average buli mwana nga asasanyizibwako kumpi miliyoni meka 2 buli mwana bwe baba baleeta mu nnaku 7 mu wiiki ne baba nga baleeta kale mu nnaku 4 be baana 8 times miliyoni 2 ebyo byonna nga biri ku muntu omu n'ayambala gaalubindi ez'okuzimba Uganda empya era ey'enkya wakati mu butaba na muntu yenna kumutuma nga si butume bwa mulala naye bugazi bwa birowoozo bye bugazi bwa kulaba Uganda gyayinza kugitwala nti si bibye ne bavaayo ne beefiiriza ne banoonya ne bafuna essente ne bagula ekifo naffe ffenna kye twenyumirizaamu nti kigazi tekiri walala wonna naye kiri mu Kampala Uganda wakati mu mutima ku kasozi akabayivu Makerere ne kifunibwa naye ng'ate kiri mu getezebwa ayisenga mu division ey'Ekawempe ne kifunibwa ne kiteekebwateekebwa ne kiyoyootebwa ne kisaanukulwa ng'ate kirimu n'ebirungi ebirala kamaala mulimu ebizimbe ebisukka 4 wagaze ogambe mwennyini abantu tebaggwayo omwana eyasiiza ebifaananyi n'abisiiga bulungi okamala mu kujjukira bannaffe abaafa mu kujjukira bannaffe ababuziddwawo naye ne mu kujjukira bannakinku abakoze ebirungi kyodoodo kakati omuntu ng'oyo ffe bwe tutamwebaza ate ne tutegeera ne kiruma ne bannaffe nnyo be tuvuganya nabo mu bya Uganda empya bye tusobola okukola kuba kayonga eryo lwe tujjeeyo ne bagamba naye mmwe nga mukutte gavumenti musobola kukola ki mu myaka 2 tuzimbye ekitebe mu kunyigirizibwa okw'amaanyi naye mu kwefiiriza nga tumanyi nti bye tufiiririra ffe bye tufiiririra nti kibalama ne bw'aba nga tali birabako nga baamulya n'omamunywa n'omusaayi gwe n'omubiri gwe ne bagulya ne bawoomerwa n'amagumba ge nti abaana ba Kibalama bagenda kuteekebwateekebwa ng'abaana b'omulwanyi nti balisobola okuba mu nsi eribaamu amazima n'obwenkanya ate ekibiina ky'omusaayi gwa kitaabwe balimanyanga wowe basobola okugenda ne basisinkana ku nsonga z'okulaba nti progresi y'eddembe ly'abannansi teriddamu kubeerawo mu nsi Uganda kubanga bannansi batulugunyiziddwa mu byenfuna mu byobulamu mu byenjigiriza
mu bya buli kimu in every circle of life. Bw'osanga omuntu n'olaba abantu nga bali mu jam naye nga buli muntu ebigambo byeyogeza byakweteka mu muguwa, buli muntu abala n'ajjako ebizibu by'ayina. Kale ngendeeka mwana yaŋŋambye sukaali naye kati sukaali ngenda basanga nga saawa za caayi ziisi jaamu ono yeebale, naye ate amala okulaba nga amaze okwebaza jaamu okutanga nga sukaali obudde buyise ate neyeeraliikirira amafuta ng'atuse ku petrol station ga5-6. kakati ensi ng'erimu obutali bwenkanya nga buno bwe tuyina. Olwaleero lipooti mu Equal Opportunities Commission efulumye ng'abantu 47 ku buli 100 mu employment mu gender sensitivity mu Western Uganda basukkuluma ku regions endala, ng'ebitundu 47 byonna bigenda mu Western Uganda. Eastern erina 15, Central erina 18, bannaffe babadde na bimeka abo mu Northern naye nga balina bitono ddala. Ekyo kikulaga obutali bwenkanya obuli mu ggwanga Uganda, nti mulimu abantu abatwalibwa nga bannansi n'abatwalibwa ng'ebirerya era nga tebafiibwako, ne gavumenti kyebeesaanidde. Gavumenti yawaneekera ku makya mu ddwaliro ery'Emulago ne bagamba nti baliyoyota ate batisasuza abantu okuliyingira nga lyali lya bwereere. Gwe n'osanga banno nga bazimba ekintu kyabwe bakyenja oyingira bwereere n'okiyoyota byoyose kukyongeramu langi nakuteekamu complex ndala ku ssente zaabwe z'omuw'omusolo ate n'okiteekako ebisale ne mulowooza nti abantu bonna mu kusirika okungi mu kubatya. Webale nnyo Alex Weso Mufumbiro Sekama wa Nation Platform. Bano tujja bategeeza nti ne banakola stanti eziri zitya tebayinza kujjawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twongera bajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president w'abantu, president w'Abannayuganda. Bannayuganda tumutunuulidde nnyo kubanga yatutwala mu maaso, yaliko ebibala ebitutwala mu buwanguzi. So ne banaakola ki, ne banaagezaako okukola buli kimu kye basobola tebasobola kwenkana His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the People's Hope, omukulembeze w'abantu, omulonde ow'eggwanga, ye buli kimu ky'Abannayuganda kwe tulinawo ly'essuubi lyaffe, ly'essanyu lyaffe, ate era buli omu gw'atunuulidde. So byonna ebigenda mu maaso tubiraba, buli kikolebwa tukiraba, naye twongera okujjukiza ababikola nti ffe tuli bagumu nnyo kubanga twetaaga Uganda otambula ng'egenda mu maaso. Uganda y'Abannayuganda era Bannayuganda be balina se esembayo ku ggwanga lyabwe. Kale kwegamba bano abalala tebalina kye batugamba, tebalina kiddako, ebyabwe baalemererwa, bayifudde abalwanirizi b'eddembe naye ate tebalina kye bagamba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yamuwulidde omukulu Alex Weso Mufumbiro nga tutegeeza nti ono agenda kuzimba ebitebe bya Nation Platform buli region, era buli region egenda okuba n'ekitebe kyayo. Ekyo ebigambo ebyo bitulaga nga bya buwanguzi, bitulaga nga bitutwala mu maaso, bituwa essanyu, bituwa essuubi, era bitulaga nga tulina omuntu ayagala eggwanga lye gwe twalonda, gwe twafuna, era naffe tuli bw'amaanyi tugenda kuba mabega we ate n'okutambula olutalo luno. His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waali tewali kigaana. Uganda egenda fuuka ey'enjawulo, Uganda egenda fuuka ey'essomebwako, Uganda Bannayuganda ffenna nga twekutte wamu tugenda kulaba ku ggwanga eririmu omukulembeze w'abantu. We the Nation Platform, with the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, teri agambayo.